wetwogera no baba abantu bali mu kufuluma. After the night, at what time? At 5. Kuba kubala night etera kugwa at 5. At 5. Nanga nkonera. Wansika emoneno amatayo bimanye ebyabawala. So I pushed her. Alisha bwe yajja atukira ku gundi koyo mwana Sandra. Kakati olaba gwe Sandra. Esimu ojja kugifuna nga mubone. Ojja kugifuna. Batandika mpola mpola esimu ojja kugifuna. Kakana. Esimu ojja kugifuna. Ngendo kwa bange empize eyongedde. Omwana nenda banga kisusse omwana nakwata namusindika eri nanga ndikana nawe okubira ki. Alisha atakubye omwala engombe. Yenyabo. You wanna make this the food and sales. You want to do that doesn't steal. Can't that thing one no ya night. Sika de buto one night. Nairo agro ya sika. Sika de buto one night. Can't that thing one no ya night. Sika de buto one night. Can't that thing one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Welcome to HM Beauty. We carefully formulate skincare products using nourishing oils, rich butters, and skin-loving ingredients that help your skin look and feel its best. From our glow oils, which are infused with sweet almond oil, sunflower oil, jojoba oil, argan oil, and olive oil, to our body butters, which are enriched with shea butter, cocoa butter, mango butter, and natural oils that deeply nourish dry skin. Our face and body scrubs, combined with gentle exfoliants and moisturizing ingredients such as shea butter, coconut oil, and glycerin. Not to forget our acne care range, which includes cleansers, toners, serums, and face creams. Our products will moisturize, improve skin softness, nourish dry skin, support the skin barrier, and have your skin feeling soft and silky. HM Beauty, where healthy glowing skin begins. Bange yonna akansoke moya akadda akoleshi yetode mukwano gwe kwali mukwano gwe tenga baludde bonna yagamba nti yali amaze bbanga ngatamulaba awo kyesimanyi kisoboka omuntu aba busy omuntu abeera busy nga alina by'akola siga nti buli kaseera oli mukwano gwange twasaininga contract tulina okwera buli kadde kwena by'okola nange adde kyali wange nange mbeerako n'ebyenkola kayita mukyali bakyali sobola kuba na mukwano nga muli wankwe bw'atyo. Kwasi Bifa Media tuguse ensonga nze nkubuuzaako gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tuli ku follow up. Waliwo story gye twakuleeteddeko ya Sandra ne mukwano gwe Boss Chick gwe baakuba. In fact nako omuntu yankubirako ko ebintu ebyo nga kale ngategedde nti ofunye interview ya Sandra. Nangamba abo ba mukwano n'obata ba posting bajja kwetereza biki ne story nengi posting kubaruli na nfunye side yani ya Alithia the Boss Chick kati we yalaba interview nagamba bitu byali serious mwana bamkuba kutuka ku kino so naye ikali yali surprised nnyo kuberanga ali mu mbeera bwetyo so what's before media tuguse ensonga kitundu kyaffe kino nno kyakubiri ku nsonga eyo abagoberera ekitundu kire kyasooka nina abantu abankubira amasimu nga babuuza oba yafunye obwenkanya namba w'ennamba ye simanyi oba bamucontactinga naye tujja kubandawuza naye tuddamu kumufuna ku kaawo ze muzukulu wa Kabajja bannaffe abanairo Agro Industries batuteekamu akasente Agro Industries bakolera engano ya modern bakwera
Sabuni wa Modern wamu ne Butu wa Modern. Baba tutekamu akasente. Basangibwa ujinja. Kozesa engano eyo oba Buto yabe sabuni wa Modern toja kubera nga ate wejjusa. Ennaku z'omwezi nga 2 tukowola eggaluga mu sprint ya Ponsiano wakataka kabayita ennaku z'omwezi 2 tuli galuga fenna wasooka wa pitch z'empaka ate era waddewo emmotoka z'empaka ku luno Ponsiano ayagala banjo era motoka ye empya gye muzenga musonda gy'atumya akamyu so gwe bonna nga oli muwagizi motoka za mpaka oli muwagizi wa pitch z'empaka mujja bavuzi bonna okufiira ddala ku bavuzi ba pitch z'empaka abato gye bali n'abasajja abakadde nga ba Jeff Kayira gye bali n'abavuzi ba motoka z'empaka okuviira ddala ku mukyala Doreen Asiimwe naye gyali okutuukira ddala wali basajja bakagujje ba champion ba Ronald Sebuguzi bonna gye bali buli muvuzi w'emmotoka z'empaka gyali ennaku z'omwezi 2 wali eggaluga so n'ekitundu kyakubiri omukulu ono yali omusaale mu programu gye twakola nga kigambibwa nti Alicia the Boss Chick yasanga ngono nga bali ne Sandra mu motoka ye mbu abakola ebintu bye yayogera naye ye agamba nti ono bali mu lukwe olw'okubeera nga batanishinga linnya lye okubeera nga balina kye bayisaawo so omukulu namunoonyaako ko nanga we najja e Kampala nja kunoonyaako ekyomukisa omulungi anoonyezaako era tukubanga tuwulira side zizo naze sira side gye ngoba nagezako kunoonya ku side ya Alicia the Boss Chick naye nga ndowooza nga alina obusungu era nga ali busy aga no sijja muwala oyo time sijja muwa budde bwange nasobola okukitegeera omuntu asobola okubeera nga tayagala nnyo bintu byakavuyo naye omukulu yengambya nja kunoonya era nnoonyezaako nze nabadde simanyi nti no she acts like that actually wenatudde mu motoka yange omuwala yatandise okuhiitinga mayika ng'agikuba nga mugamba nesanga olalusi ngabe mbala endabulamu yange kyogenda okugikola emmotoka ngamba ngenda kujaasa simanyi neŋŋamba nobagayo obusungu babujje wange obwedda bali babiri ate ndaba batandise okuneefuulira okitegeera nga nobogayo oyo red he's just there sitting ng'atunudde butunuzi bw'ati kyokka ng'obwedda yalina oyo omuwala okitegeera neŋŋamba these people bayinza okuba baplanize something omwana yazze nyankwagudde face omukulu tusanise okukulaba nange nsanyusa okusanga obulamu bulungi obulamu badde bulungi naye kati si bulungi bugenda mu maaso kulikayo kuba nakunoonyeza tewaliiwo nali nafiirwa nga byakuziika kati omuntu oba ofiiriddwa omuntu obaamu eyo embeera eyo nga oyinza okwogera obi ku kamera oba okyalinamu kiri ekintu kiri nga ofiiriddwa omuntu wo so olina okweresetinga n'omanya nti kati nzize ndi settled bulungi. Ensonga zino akatambi ketakakolako akalaba akalaba akatambi interview gye nakola ku Sandra yo wagiraba badde sena bagiraba. Okay, tuli ku nsonga ya Sandra. Sandra agamba nti waline Alicia the Boss Chick ne mumunona ewaabwe ne mugenda out Entebbe waliyo night omwagenda Entebbe eyo ku night eyo nga omanyi esimu ye nesooka ebulaawo mu kubula ye kyagamba tesimu mu kubula yabwira mu mikono gyani gya Alicia kati mbu baali awo yali naawe ng'akugamba nga kubira ngeri esimu ye gyebuzeemu oli najja akavuyo bwe katandikiraawo ne bamukuba bubi nnyo twakoma okumanya nga bamwasa wano tawaliwo bandage wonna wonna bagamba nga yenna yakubibwa nnyo naye agenda mu ddwaliro ali ku treatment na buno obudde nange namulabako ne kwolwo olunaku lwennyini nga wakamala mukuba si bya kamera nti oba ki Alicia abadde mukwano gwange ate nno nnyo okusinga ono okusinga oyo Sandra oyo nti Alicia twade tusobola kumala wiiki ne tuba tetwerabyeko nga tuba tulina okwogera simufunangamu buzibu bwonna ebbanga lyonna lyemumanyiddemu nange tanfunangamu buzibu abadde muntu mulungi nnyo sijja nze manyi newanga waliwo ensonga yonna basaagala nnyo okukomerera muntu ti abadde nga mubi abadde nga yisa nze sikolagana na muntu nga mubi
sikolagana naye era nze ebbanga lyonna SB phones wali ondabyeko zisagala mawulire yanye kutambuza erinnya lyange nga bwe kwa n'abantu abantunuulidde n'abantu bembeeramu nga bavunaanyizibwa Alisha yankubira essimu nga walayo nga wiiki emu nangamba Red badde nsaba onyambeko next week wali gundi gye nfunyeyo night watu oli busy ojja kunyambako nvugeko wano bitu bwe ntambula nga nyenze ku Entebbe road eyo nyinza okunywamu basobola kuvuga sabo onyambe abantu bendeeta bajje bampagire tebajja kungulira mwenje ngana nokukola ki okugunywa badde nsaba bambi nyamba ngamba ha nze ne bya promotion bya music promotion era Alisha gundi ze badde ngenda ko nights ze zibadde zinyambanga ko olumbwe bangenzeyo ndaba ba DJ ne connectinga nabo eboko enyimba za abayimbi bange Ngato chayima waliko muyimbi music nayimba naye mukakanya sifirako music yali anziseemu omuntu nga kamuveeko naye nenda bakyenyiza okola kyo kutambuza nesigala mu industry ntambuza ki bayimbi bange kati bangamba nengamba kasokera program bwe ziri izo kugamba kuluna kwo nga bayimbi balinayo shows nga nino kubeera nabo kati wana confirming nga ndi free nengamba it's fine solo okujja ne tukola ki tugenda fenna nakyere simu nankubira nangamba halero kitole kiri ngamba tewali buzibu nja kujja nenzijja bwana mutuukako nangamba nina abawala benjagala tupikingeko waliwo Sandra nimbuza Sandra ki nga tomanyi oli Sandra oli omuyimbi ngamba ngamba bambi Sandra yali naye mukwano gwaffe naye ate si nnyo nga Alisha ngamba bambi ayo oyo mwana yabulirawa nga jali eyo konze kale tugende tumpikinge tewali buzibu nento akavugira ddala ngamba nenvuga tugenda budi wabeera nga tajjukira bulungi naye ngamba bakazi bakalina eri ngamba apartment doza zezo namukubira essimu Sandra najja natula mu motoka nze namba ya Sandra sijiyina samukubira nako simu yange ya Deneji ya Denem buli yakola business ze yamanyigeri jagattamu ebintu byo zasobola kuddawo nange ze kuyamba ate bantakyo gundi oli wajjangu tugende najanga atulanga ngamba Red nefuna accident notankubira nako yadde ngamba accident yawo nafuna accident ngamba isa amanya nandaga yafuna accident yawo kuguru ne bamulongosa ne mulumirwa ko nga samanya netuvuga wala bala beto apikinga awo ngamba kati waliwo badansa bali side ze ngerweze eyo naba nabo tugende tubapikinge balina okuzina ku night yange konze tewali tabu tugende netugenda manya kubanga oli SB4 ze kankubuli Alisha tabadde mukwano gwange wadde muganda wange ngamne ba mukwano nnyo gatulyaka twango so kwira watu loleka kyo kunywa kino tabadde na buzibu kuba nange ndudde nga mumanyi naye nga simwina makomo tabanga kona buzibu bonna kati netugenda nga twogera bulungi gate wali wombeera yonna netuuka ku baala twatuuka nga balina okutereeza emmeeza awo naye nga tebakiriza kunywerawo shisha abantu banywera omwenge tebakiriza kunywerawo shisha z'omwenge sikyagunywa naguvaako nagunywanga naye naguvaako kyekyampisa era engeri gy'otanywa mwenge jangu okole ekyenyamba omuvugeko kati n'atandika okutegeka bano abanywa shisha nagamba bamuteera eri waliwo karuumu abamuteera eyo yamunywera eyo ngamba n'abakyali be yali atambudde nabo abalala nebabateera eshisha waabwe zembeera awo ku mmeeza kati ngero kitunulamu ndi musajja abantu bentudde mbawala bokka mpozi tegatta abakazi bajunya story zaabwe za kikazi nze ndi musajja ate mbi nyumye eki sinywa mwenge otuuka akaseera ngolabanga gwero ngayitagamu ka break osoko fulumemu kwakwe era nafulumangamu bana akafuluma Sandra engeri gyali ne bano tabamanya abawala baaliwo ate nga Alisha naye ali busy alina kukwasaganya bano abantu abaali bazze bano badansa be mwana naye Sandra yali tabamanyi yali tabamanyi kati nga baadi awo Sandra naye nakola ki najja okujjako omulundi ogwokubiri kati Alisha weja Sandra tugamba tumyanyamuka awo motoka awo nga bwanyamuka oriske nze sinywaide oris ife yatugamba nti mwali mu motoka nga kimugikola era evvu muli kikomi kiramba ate nga yike nyina ali muvuga ku olwo nga yalina omuti gwenjaga nga ali mu kunywa ne ngamba gwe yagala kututta
ndabula mune tugiteeka wansi eyo sagala gendayo byenjaga zaabwe babanywa abatebanywa sagala nnyo omuntu kumukomerera kubanga ekintu kinene ekyo kale kangabe yatajinywa kale bansonyo banga mbyenti anywa enjaga bansonyo yatajinywa fa bajinywa kale kati fa banywa enjaga kale tutuse onangamba kasoke nzireyo ko munda ene nfuke naddayo ndo nabeerayo ko nze nesigala abweru katono nanga kasoke nzireyo ko munda fune ko okunywa bwe naddayo sado nakona ngamba gwe pulire bugumu wano soke tufulumemu ko abweru sagala kuyimira ku street tugenda wakino nziguleo ko ntuleko motoka namba yekale tugende kati twatuka abweru nakebere simya ngamba isimu yange eri ende isimu yange sigira nasoka kebera ka motoka nange ngamba oze nayo ko yenze nayo ngamba obogirese ku meza kwa ku meza kwaliko power bank ngabo girese ku meza nge charging ngamba oba yali anywedde muko kati nafuluma naddayo nagenda nange nemugoberera netunoonya ku meza nga tewali esimu teriiwo nabuuza akabawala baali awo abawala bonna bagamba tebalina abawala ne bajja n'ensawo zaabwe bagamba kebere nga tukyali wano nga tewaliwo yasituse kyeri esimu nga teriiwo nemubuuza esimu wagitaddewo kana wadde n'alisha nga tugenze kufuka nenjimukwasa n'addamu nakola ki n'agimpa nengamba oba mu kufuluma awo waliwo oba omuntu agikusiseemu kuba ayina akagwa yambadde nga kalina obusawo naye nga obusawo buno nga si bunywevu nnyo kati osobola okuba ng'oyita mu bantu omuntu nga baba agisiseemu kati engeri gyali anyweddemu ng'ate essimu yaleka mwalimu documents ze yali yeetaaga ennyo omanye essimu eno naye nga mubaamu ebintu bye nga abyetaaga nawulira nga ali emotional n'akaaba nga zaalina omusirisa alisha nangamba Sandra abadde ki nengamba essimu yeebuze nangamba nyamba mwana omumbeererewo ngamba kale kalina okubeera ku ki kumusirisa Sandra akakkana namutula mu mmotoka ngamba tuulako wano mu mmotoka saagala akaabire mu munda eri baaswala ngamba tuulako wano mu mmotoka gende ndabe ngezeeko okunoonyeza bamuteeka mu kafuba n'omugamba manti ate awo bansusse kubanga Sandra ne baawe mukwano gwange kubanga yamukulako n'essimu kwolwo namugamba ntambudde n'Alisha ne Redi Redi nyamba bambi abeere safe era mumunziriza bulungi ewaka bonze etsiina buzibu nja kumuzaayo nze abaana banywanga emyenge gyabwe Alisha anywa omwenge n'atuuka watuuse nemuvuga nemuzza ewaabwe nga bemukutte nako naye asobola okunjulira wadde nga tetukwatagana n'amala nga mu gaapu naye asobola okunjulira kuba nange bwe nanywanga omwenge waliwo nagunywako nange bwe nanywanga omwenge nange waliwo nagunywa Alisha nanyambako nakola ki nanvuga bulungi bambi nantuusa awo ku chicken tonight kati abadde nze omuntu oba mukwano gwange ddala nga siriimu kino nti oba kiki nti oba namu ekirowoozo ekirala kubanga abakazi mbalaba so okudda ku mukwano gwange nga ate tulina enkwatagana esingako awo kati nabeera awo nawulira nga ayagala kudda waka nagamba waka ngende waka ngamba linda kugenda waka zine saawa obudde bugenzi oyinza okufuna boda n'ofuna obuzibu olede wanyizenyize dde oyinza ogibukako ngamba lindako unanaatera okumaliriza nkuvuge bulungi nkuzzeeyo waka buli omu nga bwe muleese bwengenda omuzaayo nange nkwate eryange eryanzijja waka engamba nti olaba bino ebintu okeera ku makya nga wafiiridde ku kkubo baba bajja kunnoonya nagamba kale papa mpa ekitiibwa oyo omuwala Sandra kale papa kangume ninga nga Alisha noteera okumaliriza nagamba nze maliriza koze tugende najja mu motoka ningamba tugende mbate badansa bakyali eri enda baga ndamugamba anga olabanga manyi muntu nga anyweddemwe omugamba ekintu naye tapikingira we saawe nga kanya nemba none ngenda munda yamaga mwana tumaliza tukole ki tugende nga ubudde naffe tulinda na Alisha konza ali mu motoka nga atudde ku steering netujja twasanga Sandra nga ayimiridde wabweru awo ali mukaba nga Sandra tunyire motoka tugende nayingira mu motoka kati Alisha nga atudde ku steering nga Alisha vayo nkole ki nvuge tugende nagamba
tudde mu bbaala tunoonye simu ya Sandra. Ngamba Alisha oliko ekikyamu. Ngamba oyo omwana omulaba yanyize dda. Obudde bwagenze. Ojja kudda mu bbaala abantu bafulumyemu bagenze ogenda kutandikira. Nenga nayogedde n'abasajja b'ebbaala ne bagamba bakebera ku footage. Balabe simu engeri gyekoze eki gyebuzeemu. Tudde enkya ng'obudde bukedde tutandikira awo. Nagamba jangu tugende. Tafulumya motoka. Afulumye. Kati Sandra gatanayingira nga ayimiridde wano wabweru. Eno driver seat, eno passenger. Sandra nga ayimiridde wano ku luggi lwa passenger. Ayimiriddeko nga sobola kuggulawo. Kati Alisha yeetooloola eno. Ngati nga ndowooza ze gamba Sandra mwoyawoya tukole ki? Tugende. Bo Sandra already yali akkiriza dda tukole ki? Tugende. Kati nga alinda ono Alisha ave ku muto gwa driver ntuuleyo naye atuule eno tusimbule tugende. Alisha bwe yajja atuukira ku gundi kwoyo mwana Sandra. Kakati olaba gwe Sandra esimu ojja kugifuna nga mubone ojja kugifuna batandika mpola mpola esimu ojja kugifuna kakkana esimu ojja kugifuna genda kwabanga empiza eyongedde omwana nenda banga kisusse omwana nakwata namusindika eri nanga ntikanawe okubira ki Alisha atakubye omwala engumi namukube engumi waliwo ababoda abaali gezaako okugula oluggi nga beekiika mu gundi nga sina bwe nzigula wano oluggi ngatasedde okukuba omuntu nga sikyalaba nakigenda mu maaso nga n'abali amabega baafulumyemu dda abawala baafulumyemu kati ze kyesaalaba obulungi nti bano abawala nti baba baakuba ki nsagala kulimba nze njogera kye nalaba nze nalaba Alisha nga yakuba omwana oyo kati ye gwe baakuba ate yamanye ekituufu naye nze nalaba ani nze nalaba Alisha simwogerera bubi nti waki kubanga kyali wange tujja kwesanga ewalala kati neetooloola nawakuliseemu jamba taawuluzaako awo jamba bajjawo namba waayi poliisi tensanga wano kasita kino kiwedde nga kasooke nziruka embeeko wenneekweka embeera esooke kakkane kuba nalaba nga abantu batandise okujjaawo entebe nejjuddemu abasirikale bajja kunkwatira awo bakambe nti oba omusajja kiki nziri ebbali mwalo bala najja oyo dansa nagamba bana ki kigenda mu maaso mwana gye binsobedde nabakakanyiza dda nengamba tuve wano tugende tewabadde onakusika muguwa ono tanawayirizaako Alisha nti wabbye essimu yange nti oba omuntu yenna ali mu motoka nti waliwo yabbye essimu taliiyo yabadde akaabira ssimu ate kintu wadde kyangu kusimbula ne tugenda nsonga ne tuziddamu enkya bw'oba otamidde waliwo ebintu olina okwewala naye wunya Alisha obusungu gye yabujja okulumba ono okumukuba kitegeera gwe mukulaba nga nkyayogera kati nga n'abantu bagenze bakakkana ndowooza Sandra akyaliwo nga kati kangende nasange Sandra ono tuve wano tugende wende embeera yonna de baamukubye jamika sure ati atuula mu motoka baamutimpa bamala bamulekaawo kati nkomawo Sandra nga mulaba simulaba kumbi yayisalidde dda amagezi nagawaayi tebanzitira wano yatambudde yayiseemu noonya Sandra nfunawo kaboda awo soka netuulatuulamu nga simulaba kati kanzire ate ntaase bano bavuge baleme okufuna buzibu datuuka ku motoka kuba ne bano abaana bali banegayiridde bambi tugeza n'otuleka nkwegayiridde Alisha yatamidde ajja tutomeze emotoka ajja gimalawo ako omuntu ne kajja nali nyiize ngambe sisobola okuddamu kutuula motoka ya Alisha kuba alina ekigambo kye yaŋŋamba awo weyali aŋŋamba tugende tudde mu bbaala bwe namugaa sidda mu bbaala fuluma emotoka yange it's my money I worked so hard to buy this car era yiye nengamba awebale nnyo nali ngenda okufuluma awo yatandikira okuba ani yatandikira okuba oyo yego wamucyankalanya ate namucyankalanya ki nze nali sookudda bandi asize ebintu mu bbaala nali ngenda kukola nti ate gwe wali oba tutteyo babakwata mwenna ne mubeerayo era nga nze ndi awo ate bagudde babawunsa bayitamu era ebbaala lina babawunsa bakubaka ne bakasukanga akanyonyi kakati sajja balinga nti kakati bananoonya Sandra naabula nenkomawo ngawo watu namusanga mu kkubo Alisha fuluma nkole ki tuge tugende ready tojja kutuula mu motoka yange tojja kutuula mu motoka yange kati abana ne bamugamba Alisha mwana tamidde leka ready atuvuga atwale abatayagala kutuula mu motoka muno wawenga wali amagala mufulume
this is my car ngamba lishaka kana ali mukunswaza mu bantu sigamba nti ayine sina motoka kitegedde embeera gye lyantekamu ngamba ndi yawo ndi lukyolo nze negomba oyine motoka ganda wange business gye ndi motoka zigidde banga nalishe yanga avuga kakati munange nengamba alishaka kana tofaayo bonosobola okuvuga bichi nga kale tewali tabu nenga mwana munasonyiwa bana abawala bali nga munasonyiwa sola kudda ku muntu kunanyini motoka n'ababoda bali awo ne babawonsa bamwe bajaga kitakuvuze alishanga ngachasaalika ko musale muri babi radio ali muvinya weko banya noyo mwana mwagala kunkoleko mawulire alisha sina mawulire gesola mukolerako zembera n'abantu abamanyi mbera nabo sina gwe nalimba lidde konti oba uyo kanekweke mukwate ka video nti ndage nsinti oba ndi naye nti SB photo liwano omusige erinnya tojja kunsanga ngoba kusanza abantu SB photo yangu tokuyanga fana no I don't do that the industry njiruddemu najingira 2006 abantu abasinga bamanyi kati alishia muhuli ekigenyizo mukolerako ani amumanya alishia erinnya lirava mumanyi oyinza kuba mumanyi naye ate tali ku level eyo ntinze jesobola okutunuulira kati kamukoleke ye lyaki namwina ko yagamba nti mwekobana ne Sandra Mbolo kuba Sandra muyimbi mwekobane mwalina mwali mwakibala katwali twakibala Sandra alina oluyimba olupya lwagenda otambuza mbukati alina oluyimba kati kandutambulize ku Alicia andi kyokamba ye Sandra talina abayimbi abamanyi babeera nabo abasinga ku Alicia Sandra na mukwano gwo mwali maze banga kinga temwogera Luza n'omwaka gwadde guweze nga temwogera namba yambula kesimu yange bajibba yasi mwesanga awo nga gundi yabagadda hana manyira kwa Alicia tetwadde nyo kilozi Sandra gatwesanga bwesanzire mbuza nze nalabako ku bifaananyi bwe bakubira Sandra wabirabako nga yenna najjudde omusaayi yenna mama we yabinsindikira enkeera yabinsindikira ate kati munaye weewuunya mama we ate yembadde nga njogera naye nga muwala badde soogera naye ate ne mama we badde njogera naye badde sono kuyisa myezi ng'etaano kubanga oli muntu mukulu njogere kinaye ye kyamanyi nti weegatta n'oli weegatta n'oli kati mumbeera ki amawulire kati ate singa kyali nti Alicia namugamba Alicia ngeri gye tugende wase tukubira Sandra oba nenkubira Sandra nze ngamba Alicia tunone Sandra wandigambye nti waliwo ensonga saakubirako Sandra oli baali bakoze programu zaabwe oba yali agala okunseetinga oba Alicia yali agala nze nina omuntu omwe yankubira n'angamba babayinza okuba bano abaana mu kulwana oli yali muntu kati n'alaba kuba yoli agamba nti ye Sandra yabalekanga mbala najje ewo mu mmotoka ne mbira mu mmotoka kati oli yabigattagata naga nti bano abaana bayinza okuba nti gwe n'Alicia muyinza okuba nga mwalimu akantu kati ye n'alaba nti ngate gwe oli nnyo ku Sandra n'alaba nga Sandra amubbidde ki olulenzi kyekyamutimpuza nedda bana gwe n'Alicia abaana abo bonna nga bobalaba Sandra nga bwe nkugambye bawo mukwano gwange n'Alicia bawo naye mukwano gwange Alicia muvuga ne mutusa ne waka wabbawo abeera bawo no muyimbi si muyimbi muyimbi batengana oli balina ensonga zaabwe bibawo balina ensonga zaabwe ffenna twawukananga n'abantu baakita kati gwose kati oyo omwami gwali naye mukwano gwange bonna twadde nga twogera era agamba ndi ne ready ngagamba bawo baye kale it's fine era olumu abadde ajja nga n'atusanga mu bbaala ne tuvibinga ffenna vibe natugikuwa ffenna kati okuva iseno weyatuuka kati mu kuvaayo bwe bakomyawo mbadde nkyajja kati nga mwesonya nga kanye nenfune ka boda kantwale nze mbeera wala masanafu nfune ka boda kantwale nyimirira wabbali w'ekkubo nyinza boda Alicia alete mtu kubanga alikuwa yeye ino kuyitamu yali agala na kuntomera nesebe bwe nti no boda yali ayimiridde aga musajja agala kutomera yalo zanti musajja yali avu motoka ki Alfadi nesegana enzira eri nenewenga bino birimu n'okufa kati neninya boda yange nezize waka
nali nkyagenda nga ndi ku boda ngenda nga nkubira essimu kati nga ndiko obusungu bwange yankubira essimu ne mugamba Alisha toddamu kuba ku simu yange yasooka nakuba ogusooka nesigikwata nakuba ogwokubiri nga Alisha kwegayiridde toddamu kuba ku simu yange nagamba kale ne mujjako kumbe bwe yavuga mu kifo ky'okukwata ekkuba eridde Makindye yakwata express mpaka Busega kati yali agenda Busega motoka nemusikirako mu kkubo ku express nesika kati ndoza yali ankubira nze ali eri mweta mafuta ubezera batuuka ku makya kati wano ezambulokinga kati nze omanyi ndi musajja ate ebintu bingi benze nsinkana neŋŋamba nti waayo oba gwadde mwenge kasooke mulindeko yekkakkanye ajja kunkubira negayirire yayitawo buyisi teyaddamu kunkubira simu bandi awo nga mblokinze nga tanamblokinga yasindika messages jazikuweereza era oba osobola ojazizanyira abantu baziwulire yasindika voice notes jazikuweereza ozitindikira abantu kubene screenshots chats azikuwe kankubulire Red nze I'm not going to exchange words with that mama. I'm not going to exchange words with her. Naye gwe yabadde ku scene gwe yabadde ne Sandra nga muli mu motoka nembegayirira enfunda eziwera nti naye waki muli mu motoka nga Sandra ali mu kunywa njaga owulira nga nabeetooloddeko emirundi egyo ebiri n'essimu eyo okubula siinaako wadde ne idea n'emu essimu yatandikidde kubula ne Sandra okutuuka nti yatandise olutalo simanyi oba yansaze enjala oba yansaze eki n'akwata n'ansala ettama nze amanyi kyempitamu nga neegayiridde omuwala oyo ne mugamba Sandra tuula nga nagenze neŋŋamba ne ba MC neŋŋamba ne ba management awo nti waliwo omukwano gwange abuzizza essimu muginoonye owulira they looked everywhere okiwulira neegayirira Sandra naawe Red wabaddeko nga twagala okufuluma wabweru ng'ogamba oba agirese negwa wansi w'emmotoka nensanga mikwano gyange owulira egyo mikwano gyange gyennyini nenkugamba genda onoonyeeko kansooke ntuuze ba clients bange kakati bw'omuma mwagala nti mwagala kunsiba nange nnyina obujulizi obulaga nti omuwala we yankubye ate n'ekisookera ddala endabirwamu yange ey'emmotoka yagikutte n'agiteekako crack naye nga yabadde akuba emmotoka yange okwasa endabirwamu why nga n'essimu we mwafulumye babiri nga nze ndi eri Sandra gye yansangidde n'aŋŋamba nti Alisha olabyeko ku simu yange ne mugamba ye ogitaddewa mwafulumye babiri kwe kukomawo nga mugamba nti essimu teriiwo nabaddeko nakutteko nenkuba Sandra naye ate ye she accused me nti mbuze simanye essimu ye nga mwabadde babiri mu mmotoka. People tetuli basiru temugenda tufuula basiru muweereze nange zenkuweereza omugambe atuuze muwala we amubuulira amazima ate ebyo byaŋŋamba mbu simanyi nakwata omuwala simanyi ne mugabira simanyi ne nkwata omuwala simanyi ne mbagabira simanyi abalwadde ba siriimu mukwano. That's how you want to kill my name. Mwakute ne mufuluma ne mundeka ne mutambulamu ne mugenda nondekaawo nga gwe mwennyini okuva misana twatambudde babiri kubanga tosobola kuva eri n'okwata n'osalasala feesi ya munno n'ogisala kitegeeza oba olinako ki oba olina something behind. Ate ddala Red toli muntu ali real kubanga mwabadde babiri gwe ne Sandra n'essimu okutuuka okubula mwabadde mufulumye babiri ne Sandra okujja eri gye nabadde gye yannoonyeza nga ŋŋamba eby'essimu
nabadde sibiri tetubiri nako owulira nensituka gye nabadde nenzija nenkugamba Sandra ebigambo byabo kubanga yabadde agasitula tutalo kutandikira mu bbaala owulira era nze mwennyini natuta obuvunaanyizibwa nembuuza buli nannyini w'ebbaala okiwulira era olusitalo n'alufulumya wabweru n'aluteeka ku mmotoka yange n'atandika okugikuba okiwulira naye nga nze gwanenya Alisha nabadde birala nnyo era tebo gye nabaddeko nze n'omwenge yes fine wembanga nabawadde omwenge naye nze nabadde soba my dear mwesotinge ne mukazi wo owulira akuweereze emessage ezo n'okutandika okunzivuula I'm ready to reply her era nkubye essimu ye nga teriiko kwe kukwata okukubira kubanga omanya tokwata simu yange because omanya amazima ate nze simu y'oyo omukyala nze nange sikyamulina simuyina mu simu yange ne simu ya Sandra nali nagijja mu simu yange yasooka kutandika kumpeereza message owulira nali nagijja mu simu yange nze mukimanyi n'okumanya ntambula ogwa newe bagenda ku bbala ne batunuulira ku footage they know what happened they know what drama Sandra gwe yakozinze in that bar and outside the bar kubanga mwabadde mugundi nga muli mu kunywa njaga okiwulira essimu gwe mwennyini wakutte no checking essimu mu mmotoka obwedda mwe muli mwabadde nga mu bantu babiri obwedda mbeewubako enfunda eziwera nga mbabuuza mukola ki wano twazze kunyumirwa lwaki mudda mu mmotoka naye nga muli mu kufuuwa njaga ekyabaddewo weekiri okumukima sijja kyegaana namukimye naye did I force her to come into my car? Did I force her? Ye nabadde nkima ye yekka panange wabula mundeke olwedde mwandeseeko ddembale ze mutamanyiza nti oba nagenze na kisago ki naafuna ekintu kyonna kye yafunye nankwata nansala ettama nyina enkovu omusayo obwedda guntiiriika nze nali nwanyeeko mu bbaala bukyaŋŋambaawo mumukutte mumukakkanyiza omuwala alemye noonyeza everywhere wabula like you people abantu we babeera soft to you mubalinnyako bulinnya kugamba mubadde mwenna obwedda mufuluma mwenna mwabamanye essimu yammwe gye mwagibuliza otudde butuuzi weyagadde nze nkole ntya ye okumukwata nti namukutte nsimanyi mbw abawala bange bamukutte ne bamukuba nze gwe yakutte n'akuba amanye embeera gye ndimu mumanye embeera gye ndimu mumanye omusayi gwe nagenze nga ntiirika nze nali nnwanyeeko anywhere when I host it is yes I host and I will host because I'm a star bwe baba baagala nti nno mbu baagala bayonoona erinnya lyange n'oyo eyansibako ekiboozibozi ekyo era tekyatambula kati bwe baba baagala okukola erinnya owulira balikolere ku nze kale bwe baba kye baagala balikolere ku nze bajje nange banzijanjabe babuuze newe batunula ku kamera z'ewabweru who started a fight nga Red wabadde waawo ng'otunula sikikolanga kwera bannaye abantu abali eyo nga muli bakyali bange temugaa nti akasajja kali kangu si bwentye bwendi abawangadde nange mummanyi nange kyisuseeko kubanga SB4 mba kusirika kintu kiri mu mawulire bandigambye nti mwekobaana n'oli abantu abaneesiga bandisigadde nga lwaki yatidde okugendayo kati gwali agati emotoka yali esise ku express kubamu akafaananyi saa 8 gwa kiro 9 kati ate dansa yalugwamu akasente ke bali bamuwadde yadda okukwata okunoonya gundi piki genda obatambuza bamusaba emitwalo egi ku express ku piki n'ogenda ogula amafuta okujja okuteekamu anti ku express kubaako piki yakolera bwereere kwa nawe namusanga nga nakoledde bwere ngamba omwana mwamukubye n'agamba nakanze mwana mukubira ki nze najja kukola byange
So kati watwogera Sandra anonya bwenkanya agamba tafunye bwenkanya kuba byaddala baamukuba kuno si kuba baamutinkula tebaamukuba baasota musotti baamwasa ebimwamwamwa bali bakuba oli ne badane mukati naye bana baboda balora bamuyambako ne bamubanga bali bamanya Alicia why enkuba eyo eka yali ati sajja yali mu busajja bakuba no abawala bakuba nande oyinza okuba nga nange nakubamu no oyinza okubanga bo bali bakalunsambulira bulimbu agamba wanange mboba balwanidde omukazi wange ng'asobola okuba n'akutta tewaliwo yagwa mu gaapu nze nina obuzibu yali asobola obbakuba nze nina obuzibu nze nga nze omuwala wafuuka mukwano gwange nekiri ekirowoozo ekyokugamba nti bankugambe mpampulira nga nja kuswala nga kati bwekimugamba n'agaana towakana jo kimanyi nti nze navanga mubala nga nkyanya omwenge nabala mikwano gyange ne bajja ne basula ewaka naye ne bagenda nga tewali yadde gwenkutteko dedoogo so kati tukoze tuta Sandra okufuna obwenkanya badde awo amasimu badde nga bankubira amasimu mangi abapoliisi ne bakuba nga bamubagamba nti ate kati oganye okujja okukola statement tugenda kujja tukunoonye abanayinza gwe munoonya saakubako muntu omuntu yennyini nnyini naye abagamba sina gwe nakuba mbu kyetwagaza kintu eki waliwo gwe waliwo singa waliwo gwalina otugamba ekyaliwo singa omwana yafa Michael singa oli mukomera nandi oli mukomera ate radio yafa atya byebintu bwe bityo ate era side z'entebe eyo entebe eyo oba waliyo kizibu kyekiri eyo oba amabbala geeyo galimu empewo embi kati ogenda kikola ote gwengali kugwala ndi omwana onofuna obwenkanya kuba yagamba yagala bwenkanya okujjanjabibwa n'essimu ye essimu ye mwalimu ebyamabi obwenkanya bwe nali ndaba essimu eyo gyebako essimu esagirabako mwali ebyamabye byamaki abisimu zawala nga wazimanyi muli mu Snapchat awo bwati nagira ati nakupa okufaananyi kati katubulindi era naye n'essimu eyo tukoleko twanguyizeeko naye nga ebbanga eryo lyonna SB4 kamada ayinza obutambuza ebbanga eryo lyonna lyonna lye mbaddeawo ebbanga eryo lyonna lyonna lye badde nga munkubira amasimu ng'olumusigakwata nga nze njagala Alicia yeekube ku mutima ng'omuntu pride agijjewo kubanga abantu ffenna tukola ensobi tuzikolana nga ndowooza ajja kwekuba ku mutima akubire ku Sandra amugamba munnaye soja blood nange kyali kikoze eki kyali kinsuseeko nali nywedde nnyo era Sandra yandikitegedde kubanga bawangadde bonna tekibangawo ate tewaliwo nsonga ebalwanya yandikitegedde era ne mama weza naye naye naŋŋamba singa gundi oyo avaayo nanneetondera kijja kwa faini naye ate yajja kusindika messages mama we teyaliiwo nga mama wanyu enjaga yaginywako naye wali omuntu omukulu muwe ekitiibwa bwerezayo gundi obubaka Alicia bwereza obubaka sikwagaliza kukomera kuba nange ndi muntu ate komera nalinde baddemu si ddungi bakusibako ngera okupya muntu nze omanyi kye nakolanga abantu omanyi lwaki nekkakanya ng'onywedde oza kye kyanzija ku mwenge nga tosobola kupisa mbooti olugalo era Alicia yawona singa yansanga kati yagamba munali nnyo enjaga nandikupya Alicia beka madoyo wagunywa atabuka twagumujja kati nze obuzibu nali nnina nze nali boxer mutegedde ate bano aba street mutegedde kati nze nga sina gwe ntya nga naye oba nkana kyomala kunkuba kasi toba nga onywedde muno okukiramu bwoti omala kunkuba ndoba oyina emundu awo twaliwo yima ne banywa basuba tusekerera ekiro kyonna kati ate manya okubeera awo
waya zange zimanyi okuvaako oso wa abantu katono ndaba ngomuntu anemezaamu naye waliwo ekintu ekijja nekigamba kakkana nezikakkana naye sobola kuba Alicia kuba muwala nalina kuba kwasaganya nti kana bannaye ati wabalema bakwasaganya nabatimpula mu n'abaana bomu bali motoka nabagamba Alicia kubanga yali ataasa okuwandika eddoboozi ga Alicia nze kamimalirize kati babamukuba ki wano wagwa waliwo ekintu tuli bwetera olingiza bwoti mukamira akato oba bamukuba kakondo kagundi kangatto bamusumaali naye nalaba naye alinawo kakkaati wano ani Alicia Sandra naye ndooza naye evaamu Sandra yatunyumiza nti mukugira yamusindika yega oba yasindika muzi ya Sandra talina maanyi yali aweddeyo Sandra talina maanyi ne bw'aba taweddeyo Sandra alina maanyi ki agasobola okukuba omuntu oyo maanyi ki talina maanyi gasobola kukuba muntu oyo amukuba eki so naye Sandra so Alicia oyo ali gumite olaba omukono alinawo wano akola mujji ate abeera akajjuzaamu naye bambi ebyaddala Alicia tabangako muntu mubi tabangako omuntu mubi oba sitaani yamulinnya atya ave yeetondere omwana asasole bamme gundi ebyeddwaliro tuleme kudda mu makomera kati gwe waliwo yakublocking wagezaako kuddamu munoonya nga mukwano nze yamblokingirawo nga lumu anti yekyaliwo ofuna essimu endala nomukubirako ate nfaaki kati nze manyi nze negayire nnyo omuntu andiisa esi bifo ffena tubeera n'ebizibu byaffe tulina bingi byetutadde awo ate nze bintu bingi nnyo bisobola okunyiiza nenkola ekintu naye sobola kwongerako ate ebizibu ku bizibu kati bawulira batya era singa navaayo wali mu kulwana okwo nembe njiramu nnyo bangambye nti nange nakoze eki era naye yanyina nawulira naye addangamba nti yagamba nti nze nali ntudde butuuzi nga ndaba bulabe bwe nti nga sina kyenyiga yali agala mukolera eki ekyasinga mwanyweranga gundi mu motoka ye enjaga ate ffe abanywa enjaga lwaki tetwamukuba ate ye yalina omukono bwati akenda kukolaka anti kakati ye yali ku nomo ate lwaki yakuba abatamiivu kwasi bifa media tuguse ensonga ndowooza obiwulidde kati tusaba bano bamukwano bayirawe bamukumanya abamukwano naye nange bwanaabazze nanneetondera nja musonyiwa naye ebbeerawo simwinaako nnyo mbeera nti sobola musanga ne mutomera nti amanyi nti waliwo abantu abali abana proud eyo nze seetonda musinga ssente nina emmotoka naye tansinga ssente ate ayinza okuba akusinga omwana w'obuwala tansinga ssente oyo mwana bwana tansinga ssente nze lwakuba ndi muntu atayagala nnyo kuddaawo tulina bingi ebyokukola njokyayo ekyetaano ate awo ssente boyawukanya nazo SB4 ali okusinga okwagala ssente Alicia amanya okunjo kyayo Alicia boss chick mukazi mugagga kuba wala bamugagga mugagga naye bugagga bw'omukazi n'omusajja byawukana so anyway bano bamukwano tufudde mu byokusaaga bano bamukwano ddala bajja kuddamu era bakwatagane nakati wano buli omajjawo pride eyo gy'alina buli yetondere munne kwata essimu mukubireko kyaliwo mugambye munne kyaliwo bigwe wakati keza gwe osobola okukakanya luno otalubagwe yaliwo yoli kyagamba nti mwamupulaningira gwe mukweko mugambye kyali wange kiriwo kitebo kitene oli mukwira betondere bigwe bacha night sendala zikyaliwo SB4 nze mikwano gindisappointize nnyo kati mpulira nga ntuuse ku mbeera sikyagala kweguya abantu anti kati kiri kiba kya butonde oba toyagala naye nga kya butonde muntu olina okuba n'abantu waliwo wembeera wano nga nsagala kuba na muntu n'omu nembeera ewange eyo nempera nga saagala olwo nankubira essimu ne mufuula bize ne mublokinga nga saagala yadda n'essimu enkubirwa kyeyinza okukugamba SB4 kyeyinza okukugamba kyansi ekyaliwo kubanze era nkyagezaako nnyo okwogera n'abo abantu gezaako nnyo okwogera nabo ne ngamba bannaye ekintu kyebayita omukwano n'owangala nagwo omwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 4 egisukka mu 10 kubanga bangamba emanyidde emyaka egisukka mu myaka 10 si kyangu fe obeera ne kyaliiwo mu wiiki emu nakudisappointing nze kyeyinza okugamba Alicia
binasooka bijjewo ebyo akuba akasimu aka mukubira ngana n'ensonyi takubira Sandra yeah akubira maama we kale baba batya agende mu unblock asirike ka message ako ka voice note yetondeze nkasirikire bano tejja kudda mawulire mbuyo yetonze nja kusigala eyo nze basigale nga bakora mu kyaze ko yetwawukane naye nze kajja ukane naye kyaze ko muwala munne basigale nga bakola ki ko badde batambula bonna unabata na byamugattako tuba muyise mu night aina kyabamwetaaza tuba mukubeerawo ko wali vibe ekola ki ozalo kyali amuyise olisi yamukubira nti elisha ate storage kati ate wagamba nti abayogedde bubi ugamba nti otambula na muwala ali cheap lwaki wamuyita atambula nabo bali good abali cheap abali kati wayita waki anyway Quest Before Media tuguse ensonga ndowooza obubaka buno butuke wa Alicia yetonde amuleke like manyi sometimes omuntu actinga ng'omusiru okwewala entalo ze bingi nnyo byapinninga nga nze mutuufu ngamba sonyiwa nekigwa and ensi tanyimateekako nnyo maanyi tanyimateekako nnyo maanyi abantu bakabi ekizibu tosobola kimala na kizibu yeah so embeera bwetyo weeri banafa Nairo Agro Industries batutikamu ssente bakolera engano sabuni wamu ne butto genda ogwera engano ya modani ole butto wa modani wamu ne sabuni wa modani nze omuzukulu wa Kabajja tuweza message ogiwulidde abamukwano basigala ba mukwano yes basobola okucyankana nane tekiba kirungi kucyankana nane kyemazima amatuufu munesanga samwe yamujja kuba byakulwana ate sola mwagaliza kibi yeah sorry emala so mu abuliriza emboozi eno neyawuliriza emboozi eri yasooka ani mukyamu ani mutuufu olanga mutuufu yono oba yono mwine enamba emukwiro nga nti bino ebintu biggwe omuntu omwe ayinza okusibibwa naye nga kibadde simple nnyo ate kasi bigendako eyo mu mateeka eyo biyinza te okuwanvuwamu okwekyani okubeera nga kwamaanyi nnyo nnyo wakati ze warre yange eri ku baana bano bali mu kubiteekamu ate nga yabayita kitegeera bagwa mu bizibu bye batandi baddemu ava yatereeza ekintu n'abalala babeere safe so byeyo Quest Before Media tuguse ensonga mukama tukumire mbeere bulungi mweraba basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Yaffe tuguse ensonga.